Weewaawo bassibo ne bannyabo tutandise ekitundu ekyomusanvu era nga tuli mu katabo kaffe kiyita waggulu otega wansi empungu teryabire n'olwekyo munakkiriza kino kitundu kya musanvu tuli ku ssuula ey'omukaaga essuula ey'omukaaga gye tuliko bwe tulabidde nfundi egamba nti akusinga akukubya gwoba nago nfundikidde wali nkulaga omwami ono bwasazeewo okulagirira engeri mukyala wa Bukirana engeri gye banaafuna eddagala by'embuto katubiwulire sijja kweyogerera leka byeyogerere. Musajja watundeka ntambudde n'obwoya bunaatera kunzigwa ku magulu munnange emboozi yagwira ddala amakerenda era okugenda okuggwa nga bateesezza ebintu bingi. Kiyita yali amanyi omusawo mu Kavirondo ng'oli mu kuwa oluzaalo ng'aleka baagala mbw'ate mwana wange nga tatwala kintu kyonna okuggyako omulwadde we ng'amaze okufuna olubuto anti oluusi omulwadde ye kennyini nga ye yeesalirawo eky'okumuwa. Kiyita ne mukyala Bukirana bakkiriziganya ku bigambo ebiwerako naye ebibiri ku ebyo era byali bisingako obukulu byali olunaku lwe baligenderako ew'omwami Omukavirondo aye n'ekirala bwe butasooka bintu bino kubimanyisaako mwami Bukirana. Gye Kiyita yawa ensonga mbu Katonda bw'aba akukwatiddeko ebintu ne biyitamu mukyala Bukiranya n'afuna olubuto kiba kirungi mwami Bukirana okukirabirawo ng'ekirabo. Awo mukyala Bukirana we yakubira mu ngalo nti oba olwo lulikya lutya. Kiyita ne mukyala Bukirana baalagaana ekifo eky'okusinkaniramu. Mwami Bukirana bwe yadda omukyala yamusaba agenda alabe ku bamuzaala. Bukirana yali akyawampanya nti nkwatiriraako tufune ssente tugende ffembi nga bagumako omukyala nti akiro naloose bubi nnyo zoolaga omulungi tezirwa kutuuka bwe lutyo olunaku terwalwa nga Katonda aluggyako eddiba. Mukyala Bukirana enkoko yagikwata mumwa olwasisinkana bwe bati mu kifo kye baali bateesezza. Kiyita n'abuuza mukyala Bukirana olaze kudda ddi ko munne nti ne bwe ziba nnaku 3 ekikulu gwe mulimu oguntutte. Tebaalwa nga balinya takisi nga bejjawo olugendo lwo motoka yalufukamiza bufukamiza era okutemya ekikowe n'okuzibula nga batuuse dda ew'omu Kavirondo.
omanye ennyumba ye yali ku Ddemeezi lyennyini, kiyita ne mukyala Bukirana Omukavirondo, kyazira kubalabako n'abatangaaza ng'eno bw'ababuulira ebibaleese. Yabuuza mukyala Bukirana nti, "Nnyabo tofunirangako ddala ku lubuto?" Eno nga mukyala Bukirana bwe yeebuuza omusajja engeri gye yali amusomyemu, yaddamu bw'ati, "Ngadde okusesemako obusesemi ko Mukavirondo nti ggwe oli mwangu nnyo, naye ekikulu ddyo eddagala lyange onoolisobola, ate n'otolisobya ko mukyala Bukirana nti nzijja kulisobola." Wabula ebbali waaliwo akasajja akakubika ensaasi. Bwe kaawulira omukyala akkiriza ne katulika ne kasika nnyo nga bwe kweyogeza nti, "Naawe leka kulimba, niba naakugamba okukwata mu mannyo g'empologoma." Kaali kakyeyongera okwesesa. Omukavirondo kwe kukabwatukira nti, "Gwa musaasi, omwenyereketa ki ng'ekikutuzi ekirabye eyeeyalira obadde ki?" Ko omusaasi nti, "Anti omulwadde yansesa mbw'anaakisobola." Wabula ebyo byonna mukyala Bukirana teyabifaako. Ye yali ku kimu kya kufuna mwana, era muli yagiranga ne yeebuuza oba byali bizibu ki ebyo by'atandisobodde. Bw'atyo Omukavirondo n'abimumenyera. "Nnyabo ojja kunywa endebe z'eddagala 2 ezikubyeko, ate enkya nga tebunnalaba ojja kuzuukuka mu nkwale nga zikaaba, ogende mu sitenseni ng'oli bwereere, osuuleyo endagala kwe wanyweredde eddagala. Wabula kati sooka ojje wano wendi Mukasa amale okukufujjako eddusu." Mukyala Bukirana yasituka mpola n'akwata ku ngoye ze, n'asooba nga bw'ayita mu bantu abaali awo bonna okutuusa bwe yatuukira ddala awaali Omukavirondo. N'afukamira. Omukavirondo yamukwata ku mabeere, naye bwe yagakwatako ne yeekanga, "Koze ogambye nti tozaalangako?" Ko omulwadde nti, "Sizaalangako ssebo." Ko omusawo nti, "Era nange amabeere ngalabye, maama gonna gatujja butuzi gati." Kavirondo wazze kulaba mabeere gatujja? Awo n'akomba ku nnywanto y'ebbeere eryakona ate ne ku lya ddyo nga bw'alaamiriza nti, "Balubaale battu mwenna, Mukasa ne Muwanga ne Nabuzaana, omukazi ono mumuwe obwezadde." N'amugamba nti, "Kale bikka ku mabeere gaffe." N'ayongera okumugamba nti, "Kaakati nno nnyabo ofuuse mukabalubaale, era njagala ogende mu lusuku osaleyo endagala z'emibumbu 2 ng'ozisala ku kitooke kya Nakitembe." Endagala ezo z'okuyengerako eddagala ojja kulinywa olimalemu, endebe ozitwala ozifugike ku kifugi, awo woonozijja enkya okuzitwala mu masaŋŋanzira. Naye nnyabo
olumala okunywa eddagala lyange bw'oti oteeka okwekuuma ennyo obutakwata mu ngalo z'abasajja, kubanga omusajja anaasooka okukwatako mu ngalo bw'ati ateekwa okubeera naawe. Olwo lw'olisobola okufuna olubuto. Yali akyayongera bino Omusaasi, era n'addamu okutulika okuseka olw'okuba yali amanyi nti Omukavironda alina pulaani kakongoliro gy'ali ategese asobole okuba omusajja asooka okukwata mu ngalo z'omukyalo ono. Anti ye kye yakolanga bwe yamalanga okunywesa abakyala endeeba z'eddagala mbu ng'ateekwa okubawa eddagala eddala ery'okusiimuula ku lubuto ne mu ngalo ezirera omwana. Era na luno ekyo kye yateekateeka okukola, wabula yayongera okukuutira omukyala amateeka g'eddagala lino. Era ate nnyabo lino eddagala komala olisobya bw'oti tokoma ku butafuna mwana akuleese, kyokka naawe kennyini oyinza okutabuka omutwe. Kale nno ekirala kye mbadde sikubuulidde, bw'onoddayo eka ojja kumala ennaku 21 nga tokola bya bufumbo, naye bw'oliva mu nsonga awo n'olyoka weetaaya. Owulidde nnyabo? Ko mulwadde mpulidde sabo munnange ng'anywa ddagala, leero yeekatankira lyekatankire, akataayi tekaasala na kkubo, ng'endeeba zombi nkalubbe nwa. Bino byonna byaliwo ye Kiita ng'atunula, yalaba munne amaze okunywa eddagala, yeesobolola okuva we yali atudde n'ajja nga musanyufu nnyo okumukulisa, n'amugwa mu kifuba ng'eno bw'amukwata mu ngalo nti kulika leero omusajja bwe yayogedde ku by'eddagala okuba ezzibu, nange emmeeme n'engwa eyo bikulike nnyo. N'ayongera okumukwata mu ngalo, era tabeera musawo okumuboggolera. Abavuuvumira ku kifugi be baani? Era ye Musaasi. Ko Omusaasi yali atudde awo nga yeewombeese ng'omulalu. Anaawona eddalu kwe kumuddamu nti yee mukama wange, lyo newankubadde omubi yayonoona mulumbe, naye leero sinzi. Y'omulwadde ngeri gye yali atalwamu, engeri gye yali atalwamu, Kiita yali yeerabidde nti obusajja musajja, n'olwekyo yamuwa engalo yazikwatiramu ddala bulungi. Yali munda yalowooza nti omusawo yamugambye mu ngalo, yali munda yalowooza nti omusawo yamugambye kwekuuma butakwata mu ngalo z'abasajja abandibadde bamwasamiza akamwa nga bamuganza. Munnange yawulira omusawo yeecwacwana ngadde eno nga bwe yeeboolya nga bw'atuula, Mukavirondo ng'amusiiga ddagala ku lubuto ne mu ngalo. Nakyala engalo yazanjuluza bulungi ddala nga bamusiiga. Omusawo yalaba akatego ke kakutte, awo n'amugamba mu kaama k'omukwano nti Nalulungi wange leero tukola tutya? Ate wuuno oli mukaabandi kw'omukyala nti ate awo kibi ki? Kw'omusawo nti mbadde ntya buti, tomanyi nti nze musajja asoose
okukwata mu ngalo kw'omukyala nti ate gwe omusawo nawe tukubala. Simanyi n'oli bwe nazze naye abalibwanga musajja ko mukavirondo nti buli amereekirevu aba musajja. Omukyala emmeeme yamutyemuka n'atunula wansi. Olukiyita naye yali yeetuuzizza wansi ku ttaka nga banne abalala. Omukyala kwe kumugamba nti kaakati gwe wankwatidde ki mu ngalo? Olwawulira bino omusawo n'ajuuka. Yalina amaaso nga gaamyuka nga enkwenge, era mukama wange bwe gaakanuka bwe gaakanula nga toyinza butatemya. Wano kyeyava aboggolera Kiyita nti musajja gwe ne bwe nkulabaawo tolinaamu magezi wadde bwe gati, tolina buntu bulamu bwonna wazze kukolera wano bwenzi. Kaakati ono okutte waaki mu ngalo? Kale no wuuyo gw'onoomanya ky'okola buuyo, nze mumpe ssente zange. Kiyita kwe kubuuza nti mmeka zo? Kavirondo yabwatuka bubwatusi nti mmeka? Golowooza mmeka? Nawe balama olabe. Ez'okukoowoola lubaale, ez'okukebera, ez'eddagala ery'okwesiiga, eddagala ery'okunywa, ez'eddagala ezikozesebwa ng'endeeba. Wano bwe yatuuka okubala endagala, Kiyita ne yeekanga nti yiisebo n'endagala twaguze ngule omukavirondo ye baaba. Gwe singa endagala zaali za buwa, ebitooke singa tebyakoŋŋooterera dda. Awo omusaasi we yasiiramu Kamulali nti ndaba yeyeeweza omumba, guma bukana. Omukavirondo ne yeeyongera okubala nti okoteekako okufiirizibwa ze Kavirondo kwenfiiriziddwa ate n'ez'amaanyi ga Kavirondo. Abo bonna abaali batudde mu lukiiko ne batulika ne baseka okuggyako Kiyita n'omulwadde we. Mu nseko ennyingi omusaasi we yawulikikira ng'aggumiza nti bannange nno okufuna omwana si kunaanya. Baagenda okubalamu nga zo ssente ziri eyo mu mitwalo. Kiyita ali tazze nga mweteefuteefu, yayiyamu ag'okwebulungulula adduke, naye ate omwoyo ogumu ne gumugamba okooye banyaga. Omukazi omukavirondo omututte, omukavirondo amututte. Awo kwe kweteekamu oluggumuggumu n'agamba omukavirondo nti ssebo kankuweeko omusingo, endala n'azireeta enkya. Ne Kavirondo teyali mubi, ng'akkiriza. Mu butuufu ze yamuwa zaali nnyingi okusinga ezaali zisaanira omulimu gwonna. Olwamala ebyo nga Kiyita ne mukyala Bukirana batambula, era bwe baamalako ekibanja ng'omukavirondo mukyala Bukirana assa ekikkowe y'omusawo ono nga mukambwe. Ko munne nti kasita akola, wabula ekikulu nga bwe tubonyaabonye tuti tuteekwa okutuukiriza amateeka ge tuleme kubonaabonera bwereere. Ko mukyala Bukirana ate gwe kennyini gwe wandeetedde okugasobya
tokiyita nti yi ate nakozeewo kibi ki. Kasita tuli ababiri babibira ebigambo. Mbadde ngamba nti tunoonye mwana. Mukyala yakanda kwewozaako nti mpunyavvu ng'oli ali ku lumu nti naakunaaza mu bisere. Era abagole baafuna mangu kaloogi we baanywa ku kacaayi n'okwekyeyiggikako ne beeyiggika okwo. Ekyekitala akafo kano baakaddiŋŋana enfunda eziwera mu nnaku 21 ezaddirira. Anti naawe omumanyise muto wattire gege matuwaza omuya. Mu nnaku ezo zonna musajja watubukirana yakomanga ku bitole bya mmere. Mbu ng'omukyala mulwadde nnyo amagala nga gamuteganya, so nno mbu muli ye yalinga akuuma biragiro bya musawo. Wabula ate ennaku bwe zaayita teyagenda mu nsonga, n'atandika okweraliikirira. Ng'eno bwe yeebuuza nti oba eddagala nalisobya. Bwe yabuulirako munne Kiyita ye yagumya mugumye nti bw'otyo bwe wandibadde era kati omusajjawo tandika okumuddaabiriza. Allahu akbar, omukyala bamufunyisiza olubuto. Mukyala mukkirize nga babayambeko, buzibu tebuba. Mukyala owange okugendanga ku ndagu tugendanga babiri. Kiyita atandika okuwulira obuwanguzi ng'ate ekiseera ekyaddirira ennaku 21 ezo kyali kizibu nnyo eri Bukirana. Anti mukyala we yalabika nga amukyaye, gw'ate olaba yawandanga n'amalusu ng'amulabyeko ogutaali muze gwa bulijjo. Y'omukyala yeewozaako nti buli we yatuulanga ng'amalusu gamuyunguka. Anti era yali ayagala mwanyi nfumbe, leero omwami n'asomba emmwanyi enfumbe. Musajja wattu kumpi kujjula kuggwa mu kkubo. Okumanya ng'ebintu byazibuwalira ddala, omukyala yatandika n'okwetamu okulya ennyama y'ente, mbu ng'ayagala ya mbuzi yokka. Musajja wattu Bukirana nayo n'aginoonya, ate nno yalwawo nnyo okumanya. Yalwawo okumanya nti mukyala we yandiba olubuto. Olwali okulutegeera bw'ati n'atandika okusomba ebintu ng'omuwendule. Oluusi bwe yaleetanga ennyama y'embuzi ng'ate omukyala ayoya ngege. Bwe yaleetanga engege ate nga munne ayoya ningu. Olwavanga yeyo n'ayoya ebbumba, olundi n'ayoya enswa, ng'ate ebiseera si bya nswa. Leero ne gubula asala. Waliwo olunaku lumu lwe gwajabagira ddala ne Bukirana n'asoberwa. Omukyala yakeera kukooya nkejje, so nno omwami eggulo limu yali aguze ennyama y'embuzi nnyingi, naye ate yali amutumye lubimbi. Okutemya n'okuzibula ng'enkejje azireese, naye omukyala kyazira kuzitunulako, n'awanda amalusu ag'ekinyi ng'eno wamma bw'akungiriza nti nga ziwunya nnyo, simanyi oleese kasu. Yalwawo nno azimugobeza. Musajja wattu ekikanda kyonna
n'akisula ku nsiko. Yatya n'okuziwa embwa za mulirwana we, wabula ebyo byonna Bukirana yabigumira, anti nga gwe zisanga era azigumira. Kyokka mulinga alina okwesunga ku nsuso okufunayo ku kaana. Bambi olubuto lwa mukyala we lwakula era omwana n'azaalibwa. Naye mukama wange, omwana yava mu kufaanana Nawolovu, Kiita n'adda mu kati ne yeewogoma. Era buli yamulabangako ng'ate amanyi ne Kiita nga yeewuunya bwewuunya. Abatunuuliza abamu baawanuuza nti osanga mukyala Bukirana yatunuulira nnyo Kiita ng'ali olubuto, ng'abalala nti abange ebiyita ekiro tomanyanga ne kangaawo yeetikka. Leero omwana n'ayogeza abantu obwama obutakoma. Kiita ne mukyala Bukirana basooka ne babimma amazzi ne baleka Bukirana ne yeetala. Enaaguze obugoye bino byogero, olunsi ye kennyini nga yeyakwatanga amajambiya n'agenda atema eddagala ly'ekyogero, ate eno nga bw'anoonyeza Nakawere ebiva ebireeta amabeere. Leero omusajja wattu nga yeetalanga kataayi ku mugano gw'enswa. Wabula kyaddaaki Kiita asalawo okwevaamu ng'enkoko emirenza nafanone omwana we, si kulwa ng'azaayire wa Bukirana, anti baalugera dda wampi wazaayirwa. Waayita emyezi nga giijo oba nkubuulire ekyaddirira oba nkuleete. Katabo katandise okunyuma. Waayita emyezi nga giijo, Nakawere ng'atandise okugumaaguma. Kiita ne yeekoonako ew'omusawo we oli Kavironde yabawa oluzaalo n'abimuyitiramu. Omusawo yagenda okutaagaaza mu gaalubindi nga tewali mutawaana gwonna, anti mbu Bukirana yali kimbuyege. Olwawulira ebyo Kiita ng'ateesa kugenda wa ssenga wa mukyala waabwe. Eyo ne gy'aba atandikira. Omuwala nno ye yamugamba nti senga ow'Ebulamba yajja okusobola ensonga ezo. Senga ebigambo olwamugwa mu matu n'agamba nti abantu bonna basobya, ono owange yasoose, kasita omwana wattu yeefuniddeyo akaana, oba ka Bukirana oba koono Kyakulaganda, kasita kake teyalwanga ayita muwala we ng'amugamba nti beera wano, balo baali baakwagala alikuddukira. Bukirana ye yali alowooza nti omukyala we agenze lwa bulungi kulaba ku ssenga we n'okumutwalira omuzzukulu amunaaze ku birezi mu kyogero. Yalindako wabula yagenda okulaba ng'oli afuuse musugu ekanyanya, kyeyava asalawo okuwonderako. Musajja wattu yagenda akwataganye, ono sukaali, ono nnyama. Naye kyamubuukako bwe yatuuka eyo ne bakamutema nti mukazi we teyali wakudda mangu. Mbu yali akyayonsa mwana wa musajja, ko ye nti musajja ani oyo? Mbadde ŋŋamba nti yenze. Senga yeddiramu ng'akinimbuka nti manyira
manyirawo ebiyita ekiro obanga ne kabaka yeetikka. Bukirana kweku mukaliramu nti bannange muntegeeze bulungi, temuyita mu ngero. Awo ssenga we n'akamutema nti mwami wange, omwana ono si wuwo, era tukusaba otusonyiwe busonyi, wabula obufumbo bwaffe tukyabwagala. Bukirana teyaddamu kigambo kyonna era teyasiibula, wabula yayimuka ku ntebe n'atambula ng'omwokyeko omuliro, yogayoga ku siteegi ya takisi. Mu kutambula omukungujjo guno yalabika nga tategeera n'abantu be yali ayisa, kubanga omu ku bo yali Kiita, naye yali agenda okulaba ku Nakawere. Kiita emmotoka yali agireese ku budduuka, era olwatuuka ewa ssenga n'amubuuza nti musajja munno omulabye? Omuyisiza wa? Anti nakugambye nti Kiita ali tajooga wabula okuyisa okugulu mu nju. Olwawulira nti Bukirana abadde awo, kyava yeeyanguyiriza okusiibula atera amusange, era mpozi amulaga obusajja. Era ate bwe gwali, kubanga yamusanga ku siteegi ng'akyalinda mmotoka, kyava amubuuza nti Bukirana, ogenda waako? Ye nti nzirayo waffe ko Kiita, nti emmotoka yaffe eri wano ku budduuka, jangu tugende, lwaki otambuza ebigere? Newankubadde Bukirana teyamanya nnyo kyali kireese Kiita ludda eyo, yakkiriza baddeyo bonna ewaabwe. Naye musajja wattu kyamubuukako oli bwe yasimbula emmotoka n'agyolekeza Bukirana gye yali ava, era okutemya n'okuzibula ng'esibidde waka ewa ssenga wa mukyala we. Wali yakamala okusibula, Bukirana yasooka n'alowooza nti byakusaaga, nti mpozi munne ayagadde okulaba ng'avaamu nga agula bbuutu. Bukirana yasooka n'alowooza nti byakusaaga, nti mpozi munne ayagadde kumutwala ku buko ng'alowooza nti tatuuseyo, naye agenda okulaba ng'avaamu ng'agula bbuutu. N'abaali mu nju olwo nga bavuddeyo bazze mu bya ow'ekibuga asanyukira yeetisse. Ssenga wa mukyala Bukirana bwe yalaba Bukirana mu mmotoka n'abuuza Kiita nti ate omwami wange omutwala wa? Ko Kiita muzzaayoka, mukuweemu, musanze yeesimbyawo ku siteegi nga settaala mu lutobaza, we yasiibuulira nti Nakawere mutulabire, nti akato akasune ku ttama. Kiita yali ng'atamanyi nti waayogerera bwe wali ssenga wa mukazi wa munne, oba yadde nti ne Bukirana kennyini yaliwo, era mu butuufu ekyo yali takyakifaako, takifanako. N'akomawo n'ekitundu eky'omukaaga, essula ey'omukaaga egamba Kiita anyaga Benji. Vako mugagga. Nze Dokita Batindi Abba Amaga Kaddu Baligiranku.